Hey, nachigamba. Naga Nassolo nze nkupenda sana. Les wachi. Mama taliwo, mama mafi. Mama takumatiza. Oyagala kufa abaddugavu. Koye. Mama mafi moya. Mama yakowa. Mafi moya, mama taina mazi. Naga mama tuwota nedda. Kati gwe ngaku. Kati nebuza bachi tegera baja. Ngomukula buya inambas. Ne mama badatula bwine nga banange nga yegalusi nga tatese mu mpale ngamba kiki kino. Layira mga ate nga yegala bwegazi. Wabe emyaka gibadde gimuyiseeko mama. Emyaka 6. Giba giyinza banga yera biralabira empewo abulire bbugumu wawo njirinjirinje eyo. Tulabune okustuka bubi. Jase okuneewunyisa. Tebalina bukundi bubiri. Oba mukadde. Walaba omu yekka oba walaba ab'enjawulo. Nassolo nze babadde ng'oli muzungu olaba buli kika kya kisolo. Badda buto. Nga kawalaata ddala ng'olaba kawalaata just. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 694 oba noti 78 29 52 Omukutuguta nti bwe tuli siibye muti obulamu bugamba bukyaze Sonko Muhammad. Tuli ku Ntebe Road tugenda kutuuka wano ku Ntebe International Airport. Tulina mwanyinaffe tugenda okubanga tukima. But this time around tubadde tujja waliwo omukwano. Nyabo tunyumyemuuko mmwe ku microphone yakakalala. Ka microphone yakakalala. Nagawo ka microphone yako. Kalala. Esosolo kakwatako botyawo. Obulamu si bubi. Obulamu bulungi. Ono gwe tugenda kiba ku kisaawe omuyita. Ono sister wange. Sister wo ebyaddala? Yes, gwenzirako. Gwamuddako kitegeeza ye mukulu. Bale omukyala gwe tuli nayo emukulaba. Yatugende ku makya saawa 3 kasaza k'ekitundu. Akina sister we tugenda okukima eno ku kisaawe Entebbe. Naye nga sister wo ono alina okutuuka ku kisaawe ku saa 7 n'eddakiika 35. Kitegeeza okuti no bbanga tutuuse wali egenda okufuluma nga weetuli. Ne twolekera wano ekisaawe. Wano wali otuuse okubadde wamuwerekera bwe yali agenda? Samuwerekera yagenda yekka. Bajja na kampani? Yajja na kampani, yes. Kasi leero kyavudde ku kyagamba ojja omukime nga owange talina tukaaka nga mulala kuba kale luli nalimwerekedde naye yagenda na kampani kale nga sisobola naye kati akageri kakomawo ng'ali yekera mbadde nno mukima. Amazeyo bbanga ki? Myaka 2 n'emyezi nga 3. Myaka 2 n'emyezi nga 3. Okay. Abantu bagenda eno ne bakola ne bajja kuwangalira bitundu kikozi. Nze mbeera gayaza. Utofunanga kiruuzo kigenda buli kubako. Eyo wago wakolamu already. Nze saagala. Oyagala. Sirina na kirooto ekyo. Lwaki? Saagala. Mpulira sikyetaaga sikyegombanga nako. Okay. Naye abantu abamu bagenda ne bataddanga abalamu badde abalwadde babaddiza mu box. Babaddiza mu box oba kitegedde? Nkiwulira era nkiwulira. Nkiwulira mpulira nze essanyu kubanga banaye nali sikisuubira nali sikirowooza nako nti anaddanga mulamu kubanga abantu engeri gye balaajanamu ng'obalaba n'ogamba bannange Mukama Katonda owange agira amukuuma naye era amukuumye. Oli abalaajana bagamba batya? Nga bali nga baagala obuyambi nga bali bubi bababonyaabonya tebalya mmere basula bubi kwega batulugunyizibwa n'ogamba Mukama Katonda nze owange amunkuumire aleme kubeeramu eyo mbeera. Abadde agamba ati abaddeyo nga obulamu bulikiriya. Abadde alyanga anywa buli kimu. Obulamu bwe tebubadde bubi kale okutwaliza ewamu. Weewaawo ebisoomooza bibeeramu naye era n'aguma
n'abisuuka waliwo obusoomooza obutiti bubaamu obusoomooza bubaamu tebubulamu bwera bannaye si byangu mayiro ne miles yatandika awasembeyo omuwulizaako ddi nga kugamba ali ludda okuva lwe yatandika okutambula kuba ino bbanga atandise okutambula jjo nasembyeyo omuwuliza okumuwulira yangambye agenda kusimbula then lwesembyeyo okumuwuliza nga gamba atuuse Dubai so basuze Dubai balina kumacha babere nga basembere kati era nze muwuliza nga agamba atuuse kati entebe kusaawa kejalo komutegekeddeyo nga agamba nti sister akomewo nyagala wakoma wala ekino sina kanjawulo kali awo mulinze tukategeka babiri yes ono mutegekedde kahagana yes babebi balinayo babebi gye bali of course bali luddawo balina nsana waliwo abantu abatera okugendebwera eggwanga ne bakola ne baleka abantu baabwe eno n'abantu baba bapeeka ssente zino natwaliza omwana emumba lyanfumise nabadde ndyawo akantu kengene kankwata abadde tabifuna mbadde temumupeeka tulina obuuza byonna ngammwe babeera eno wanyumba mulowooza eri baba bayoola embeera oba ogimanyi era embeera ogiraba naddala ŋŋanze kuba buli kimu kyonna mbadde nkitegeera era bukyabadde ayagala abadde akiŋŋamba bukyabadde afunye abadde akiŋŋamba kati embeera yonna mba ngimanyi yes kati awo tewali kyamaanyi kale banaye abatugoberera era abatulaba katubere nga tweyongera mu maaso wano kuba emmotoka wano nyingi otunula mu maaso gange eno gye ŋŋenda tuli waliwo kajjaamu wano okuyingira emmotoka nyingi ddala ezitunga tuyingira no ku kisaawe Entebbe natwagala tugenda tetukime mpozi yani erinnya lye amanya ye Nassolo Anet Nassolo tugenda kima Nassolo leero baba mbejja Nassolo iye nawe oli mumbejja iye nange ndi mumbejja gwe gwani erinnya erinnya lyange kandi yesigalize ero na mwami gyali yali bate mwami nedda munaye gyali ne bakaguje bafaire batulaba ajja kubuza gambe sonko mukyalo oyo bade fulani nedda mukwano omwami mulina kale bane katuyingira wano tugenda kimu kya Nassolo Anet ono emyaka 2 n'emyezi gyakoze bweru wegwanga ku kyayo mutugoberere bulungi tugenda kubanga tunyumyamu nkono ye atubulire kutambula kubadde kutya yafuna kirooto kyogenda ebweru wegwanga okuba ekyeyo yalina kirooto ki ebirooto abaye byali ayina ebintu byatuukirizaako era ayina pulaani kyanaddayo bataddeyo emboozi eno tutanya okubiweereza abaana abali mbiyuma nga tonnakomawo buli weggwanga oba omuntu ng'oteekateeka okugenda ebweru w'eggwanga olaba emboozi eno kubako enfuufu nomanya what is happening because nali njogerako naye nagamba nja kukunyumiza ne waliwo ebintu ebimu byesijja kugamba ku WhatsApp ono so ninda nja bikunyumiriza okitegeera so katulabe ye emboozi olunaku olwala egenda beera exclusive kyenkana ki omukitegedde so ndina enjogala wano ku kamera Mayira Angel n'omwana wano kati asinga trendinga ku TikTok ali mulaavu omwala ono omumanyi wali mulabyeko simulabangako wadde tomwefaananyirizaako wadde nawe akagwatera okukola alina omulalo we gwe yafuna eyo bwagendayo nja mpolampola nti ye bamuyitaani amanya ye Mayira Angel ali awo TikTok mupya ne lwakuba amaanyi ge yaleese naffe nja munoonyaako mulabe kale katuwerekere ku kisaawe Entebbe wano abatulaba tujja kuba nga twongerawo
finally omugenyi ewa ejobadde jobadde nyongera okusendabirwamu abatugoberera final omugole Nassolo Anet tuli naye nzaamulina ono abadde faani follower waffe ate nga tuuliziganya naye bulungi nnyo oli ku butaka akawewo ndabiramu ziri zimala obanza ongereko wansi akawewo akaeri tekafanagana nga keeno eri ebugu mulingi okay tuula enjo otule tukolerawo mpola mpola ng'otudde twakozesa Nassolo yadde okutuula eno gwe nodda side eno ye nakola kya side eno so wano tuli ku kisaawe entebe tufuluma wano badde tofulumanga wakoma kuyingira siwe kiri sometime back kati so finally tufuluma okomyeewo ku butaka e Uganda owangalira mu bitundu bya wa baita Nansana Kabulwenga gye wali obeera luli neera tukomyewo era gyojja owaye katukyukemu wano waliwo alala katasudde parking tuseketerere bulungi wano mulayina neko kasimu notugamba bannange mujje munkime mujje mumpiikinge tujja kujja mu bitiibwa tukupiikinge tukikola mu ngeri ya mirundi ebiri osobola okukkiriza otunyumiza ku mboozi ng'okomawo oba okitegeera naffe netuteekako kamera bulungi nnyo ne tujja ng'otunyumiza osobola ogamba nze mba nkomyewo saagaana nayiba amanye bombamu ennyonyi entuusizza misana nyagala mujje munkime mubeeko ne bwe munkweka paka obudde lwe buziba butuuke bwakiro mulyoke muntwale ewaka tujja kukikola okitegeera abamu balina abantu ababa batawanya tebaagala bamanya so tulina omukyala Nassolo ono akomyewo wano mu Uganda twagala tunyumize ku mboozi Nassolo wagenda ddi eyo ekirowoozo kivaawo ogambe nti banaye kofulume Nassolo waabwe ogende ebweru w'eggwanga otandika ate okuba ng'otitenkanya obulamu obuddago covid eyakkuba sure bakusibako mu covid ng'olwo ki walinga ovaawawo ng'otembeeya banaabeera kukubo ng'otunda ki buleega nnika masiki kati nga onyuka leeti baba bakyagula empiso emmotoka zaali zo zitambula naye nga ziteekamu bantu haafu nzijukira naye gwe wali ogayinamu because olina agadduka abaagundi abakesisi nga oba toyina kesi waga nti kesisi oba olina okwekakaba odduke emisinde n'oyiya obulamu kati bwe wali okolera mu kibuga walina kapito nga linga wa sente mmeka? Okay, wali olina kataasako nga muweetikira ebintu byo n'oyimba empiso empiso so bikwanso wuzi masiki obuntuntu obucakalacyakala obwo nairokata naye oluvannyuma lw'okukwata kafi emirundi egiwera nga bakuteeka mu kaduukulu n'ogamba Nassolo waabwe kati aho notandika processing okufuluma eggwanga byayiseemu kitegeera n'olumba lwe wagenda
okuva wano kibuga bakanasa natugere bannakunakunako ate ngengera nyina okusiima sebyalalira nga 12 zenasimbula 13 kitegeera n'olumba nelumba kati ogenda eri otuukira wa Riyadi aha batuuka saa 8 gwa kiro mutuukira ku ofiisi yeeri gwa kiro tuuka mu nnyonyi tufuluma tuka mu nnyonyi mama esooka okukwaniza yebbugumu muli kuyika yonna neri Saudi wookya neri kuyika nengamba ye kiki kino waliwo tanuulu olwoweza ekyusa tonnagitegeera yeeri agitegeera olw'ennyambala ogenda oyambadde otya nagenda naye pakisa ebijaketi byange nga manyi munange munyonyi walimu empewo era mutufu munyonyi mwalimu akabogo naye twali tuva mu nyonyi bwe tuti nolyeko okitegeera akitegeera tutuukeeyo twavaana abantu 7 7 ya aha tukeeri tusanga batulinze yabeera alina ebifaananyi byo abalina ebifaananyi byamu otuukeyo eri ng'akulaga yekusiyo tomugamba ngamakati obulayi babiri amanyi temwatukiranga wamuwamu abanga balina okubajjako ebinkumu babajjako okay babacekinga ebyo babeekebejja batwekebejja kati gomya tukanga mutukundiye agamba ti wabulayi babiri wabulayi kati tukakuwala nga mutugende ate nomutugende sayins ezikola sayinze because oluzungu baba tebalumanyi oba gwe yali talumanyi nange simumanyi nabo tebalumanyi awo ne mukwatagana oli wa Luganda ba Luwarabu kati otandise engeri gy'omazeyo ebbanga naye kati oli wa Luganda bo ba Luwarabu kati awo okwogera nisooka ku kaluba manda kutuuka eri tugenda mu ofisi kati waliyo budeeka sajja ng'akola bwati bebigi ebage wansi munene Simolo makatikati awo Simolo wano ddala yabeera eri waggulu kitegeera nde bakanze mu katanda akasooka ka wansi kuba oli bigi aha ngenda okuba saa 10 obudde bukedde nagamba ye yakwaliko ebaka buli kwenyini tekwaliko ebaka ngenda okuba ebaka kunyediza nagenda okuba saa 10 omusana gwaka nengamba 10 ez'emisana saa 10 ez'okumajja saawa 10 budde bukedde naye ng'omusana gwo gwavuddeyo dde ogwa kale tegunagwaka naye nkola budde busaasaanye nga saawa emu eyawano nasibiteekire sawa ndaba wano saa 10 n'ekitundu ndaba obudde bukedde buli mu kimu kino okiraba bulungi olungire mabega saidi mira nino bbanga ndabayo waffe saawa emu obudde bugoba bukoze eki saa 10 nabbiri babukyakutte tusigale base mu buliri abalina wifi abalina amasimu nga balina wifi nga batadde bagala batya atuuse munange ndi wano biri bwe biti kati gwe wali togenze na smartphone wagenda nakamapeesa aha nga kogera Luganda nga Kawarabu aha ati batwanyiriza bulungi etunya ebikopo byabwe ebiceere netulya bulungi netunywa nekyayi kasiwa olunaku lulamba era akawungezi nebatandika otukima omwomu buli omu agende mu kiyumba gyalina okuba nga akakala ebiza emirimu nebagamba batusooka ne bayita abantu 4 nze ne bagamba gweddayo ojja kugula ki ojja kugenda jja ku makyala bwekyali ate ne bankima sawa 3 tuuka sawa bajja ne bankima ne bantwala naye nga bantwala bannange nga bakola batya nga bantwala wa bosi wange Riyadi paka Kadaama wawanvuko bannange wawanvu kwano nga kasese ate emotoka zidduka baninisa na basi nagenda bwomu nendyokanga bannange basi nambanga nedda mwalimu abawalabu nze omudugavu gw'omudugavu yalimu nanyina ofisi yantwala nawe yanteeka nagenda mukoba bakaluge kati yina we yanteeka bakalinga ka office bakalinga ti passport yange bagibwamu ebifaananyi bagiyingiza mu kompyuta kale nebanyinisa ebbaasi nengenda naye bannange
Kati otuuka ewa boosi w'Omuwarabu. Ntuuka wa boosi natuuka saa 11. Ajja anti. Ayita anti. Simanya nti ayita na anti. Naye nga ejjayogera mu anti. Yali musajja. Yali mukazi boosi wange yennyini. Nga yayita bw'atyo. Yavuka agala atya? Yavuka bole, yavuka mahaire. Oyagala faani, yagala marwaha, yagala faani oba esi kasika. Ati bana tukaba tebangambe no yeruyo. Nga mulimu faani ne yabulijjo. Nga temulimu esi. Nanga mabuwa yagala kwebaka. Yangu eno mudire emusenge kyeno nyoboyo. Naye nga bosa saidi, bakola boti hada, holi. Ijihina. Ayogera Oluwarabu nga ateekako ne sayini naye akutegedde nti olabika nento muji wakkiriya. Mafima rubi, Arabic ngamba. Ragamba Arabic ngamba simanyi. Ngamba isende bakayo nganti akamba kubana kwagenda kusadaka. Esi nene nterenga nangenga zone bakayo sabe bakayo. Otulote tuwajja. Funa. Mazina kwezi sakusema. Kwaga nene katira mazina kusema kiyo. Kati kiba kiti experience oyiga otya okwogera nabo mirimu gitambula gitya enyumba gye wagendamu ddala gyokoze paka kyeyokugwako oba wakyusaamuuko gyokozeko paka ekyeru ekiweddeyo kitegeeza tebyali byatambula bulungi babadde si bantu babi kiki ekinyigiriza kyosanze n'ogamba nti bannaayo twatuukanga wano kino kyanyi batuma ne waba atudda bayinza okugamba Nassolo nafuka Nassolo erinnya libama ne bayitegeera Nassolo nga yayuuya waba yayuuya agala omukwatako mu kifuba naawe n'omukwatako mu kifuba ng'olwaga omukwatako mu kifuba boosi w'omukazi oba omusajja omusajja tebakkiriza anti omusajja bayinza oba tebakkiriza naye nga yayagala omukwateko nga womanyi oba kitegeera naye nga okyegakyengeza kunyonnyola because muntu babeera mu nnyumba nedda si kusokola ate naye mba ngusokodde naye mbanga kyenne kyensokodde gye kirira kyogera ate kali kyekigaana agenda kusanga bagenda kukuba akatumirizo kangi ate ekirala ki kyekiki kyasinga ng'olwo kyekyo kyategeeza kuba Oluwarabu olwo omwana bw'omugaana n'omugamba waye tebaasa bintu n'obukubamu empi nekakola atya n'okasuna oba wakasabulamu empi awo wakanyiga mama ako nga taliiwo n'awanika n'agamba gunsinze bazadde be tebaatabuka ne bagamba owaayi kuba mpulira bagamba Abawarabu tebakoona ku baana baabwe kati okuva olwo ebintu si byangu ate kikyogamba nti bannaye mpulira abakwano bange bayita mu kino nate nze akiyitamu ate nze nkyenyumirizaamu kino kibadde kirungi mu nnyumba y'Omuwarabu omukazi oyo ekirungi kyadayina alatangana byakulya yanga bwenjagala era newe watolidde agamba kiki lwaki tolya
Yes, mafima yapa ake. Nemugamba na mama mla ana mayapa ake. Kati obadde olwala bwaluyi kuba kati mpuli ofuwa lufuwe. Manyiko butono. Kwogera kati nze so ebyokuvuga tikundi aliwa kundi agenze wakugambye ebyo nsobola kuvuga naye nti okumimya emboozi empanvu banzibumu yegwe Nassolo Anet babadde basinga kuyita linnya kibbeeyo era Nassolo lyabanyumira nga nange bwe linnyumira oba engeri gye bali bawarabu tebaganya okuyita ago manya ga kizungu kirala serya Nassolo libadde libakolera nga bakuyita Nassolo Echi? Nalina akatuka bwenti. Nasanga abantu bali awo. Anji. Nasoka ndabenga tukulya. Ningaba ku muziki gwe tuyinkira. Ewaka waabwe. Katuka nyingi. Ningaba ku muziki oba. Mama nasanga abantu bali ombona nkamwana n'abatabani bonna n'abazuku n'abaje. Kubanga mpulira nti bo batera okwekyalira wempulira. Bonna baawo bennyini. Bali bakunganya kawunge. Kaliwo kuno bwana ogwafula. Tengerere kuno bagenda amuka kuno kwachi kanga bonna oba bawarabu bazaaze bazalira ddala nakabona nasobolawo kale bonna nkamwana zina bana baba abakamwana bangi n'abatabani bangi naye ate nga baavu bama ne bagenda naye manyi bonna tebabeerawo bagenda kale bali bazekyalira ku munnaabwe beeri kumpi wakawe nyinyi baula lujja mama bali wakula bali kwansi kitegeera batugamba eddogo liri eyo bawarabu baloga abaana tolina gwe ekyo tokifunyeeko mbu waliwo ebintu tusimanyi abamu bibatugasa buli kisenge kufuna ate bababa batugamba bababa tebatawanyiza babayita bashagara be bakadaama bagamba fa abakyoge kyaka fa abakiganda waze ekyeno batugamba bababa ku baana abannayuganda abali eno tebagadde bapiica kitalo woowe babanga talina kyanyagako wadde n'ekisenge kyange okukituukamu bananga bwaba nanga ampita ayimirira eri ng'obola Nazaala n'ayita nti Nassolo ayimiranga eri nga tasobola kisemberera ate tewadde ku baana bawaka bakulukulumawo bagala Nassolo no pulaani kyono nga wakalizaayo mwaka gumu n'ekitundu nga baba yagala kukyekingamu kolasi moment yayagala tokukwatamu oba olwo ekyenjawulo kye yalaba n'agamba ekino mbadde nga sikiraba ku Nassolo nemugamba papa afsa ana mwetondera kale nga nsonyiwa nze nensitulanga sikulu kati olulala era bweyatambula wadde omukono guneekonako nga gukona ku kitundu kyekyomubiri gukona ku kitundu kyekyomubiri mbuuza kumanya omanyi olwo omuntu ayinza okona nagamba kibadde accidentale naye wabawo nga bulwayita alina ekitundu kyakonako ekiri sensitive n'ogamba Allahu akibaru era gundi ani kisirinda negwamu gaasi bangamba mama nagamba Nassolo genda baba kulaki bateekawo ku kisike sirinda baba lusitabeerawo atekubwengoyaga kufumba basawedde mukyala abadde akwagala ntagala njala ekulume mukyala adde akwagala Laiti yali emaze yali manju oteka sirinda yali ekubye etekako ng'ejja kutekako yejja nakandi kwokundagira kulakoti kosula okujjako kano n'otekako koti nemugambo nambuza okitegedde ngamba sitegere kunyawula kangezeeko naye nga wano nebigaala nanamunandagira ngamba nti sirina emesibite
kitegera nganda chikapu kiteka kunaga bikaluwa nanga makale bigwe ndibabi biga ibireke nakota nasuna kutema ngamba nawe tu wetu nakusuna kutama wetu oba jasikali kasaini kabwe kalaga nti olunala ekintu kitegeeranga mangu lwenolooza kati olulala kati nentandika okupiikinga nti newali okuneekonako yali tekyali accidentale nze neneetonda nga manyi nti oba nze mukonyeko mu butanwa kunze yali akitegedde asindika zisigino nezikyalukola emyofuna onsobedde kati munnange olulala Nassolo jibu lakamu gye wali inti ngo lwaki kitegeeza ki ekyo nti mpa ku namba y'essimu yo nemugamba ana mafirulijo malala kalama mama lalala ana mayavuga baba mayavuga mama malu nti nze saagala maama ategeere nti gwe omuwadde enamba nti wadde enamba nemugamba nze enamba yange sigimanyi mutwe yaman nemubuuza lesi nti yavuga gyewali malana ana yavuga inti nze nkwagala nakigamba nagala Nassolo nze nkupenda sana nemugamba lesi lwaki mama taliwo mama takumatiza oyagala kufa abaddugavu koye mama mafi moya mama yakowa mafi moya mama talina mazzi naga mama tuwota nedda kati gwe ngaku kati nebuuza bakitegera batya ng'omukugavu yalina amazzi bagala amazzi nabo agemugga yagamba lali nti mama talina mazzi Nassolo ngolaba hada mali inti watalina kwenda mazzi y'omukazi w'okudeka nagamba kale boganye kale kireke nakita yasijja kumuli bayiza teyampalana nga nkampalane musajja teyampalana teyadda mu kinyega nagaana nakuleka teyampalana ate abala bagwalana baba yabadde myaka ng'emikolooza abadde mukuluuko n'atuuza nniyaawo baba nkaaga na mama nkaaga ate omukazi mukadde nnyo era naye obanga owasabasanga myaka omukazi omusingako emyaka banna omusinga mingi ogenda okukaddiwa ekitono gy'etaano agenda okukaddiwa ng'akyalimu akanigguusa ng'okyakawulira alembe ebbanga mama oyo omukazi mama ng'ayambala mini akutama bwati n'akunama ng'akunama atya mu nnyumba aba alina okukunama akunamire baba alina omukubira obuntu ekyo kituufu yes love teriiko myaka ekyo kituufu ekyo nange muwagira anti abaana baba wa kitaabwe baba baana bato mwana wakwasizawo okitegeera oba ate abaana ne mama badde atulabire nga banange nga yeegalusi nga tatese mu mpale nengamba kiki kino ngayira ate nga yeegala bwegazi oba emyaka gibadde gimuyiseeko mama myaka nkaaga giba giyinza obba nga yeerabiralabira empewo abulire ebbugumu wawungi njirinjirinji eyo tulabine okusituka bubi kati okoleke kati ninnyo kenyinza okubuuzaamu kati nnyo kenyagala obuuzaamu abadde ayambala olugoye nga lukomeni waggulu mu bisambi oluusi abadde azambalanga naye nga si mu bisambi nnyo naye entula yembi anti watuuka etula ate n'olaba eby'omunda batuula amagulu bagatadde we bati nga basibye amagulu bwe bati nga batuula wansi si waggulu n'ayigira bw'ati amagulu kati gwe n'aba ayimiridde amaaso gagenda direkiti wali wennyini ng'ayimuka bubi olwo waliwo ajja obba nga alabawo n'agamba naddala Nassolo n'alaba ki walaba omu yekka oba walaba ab'enjawulo
Nassolo nzo babadde ng'oli muzungu olaba buli kika kya kisolo. Badda buto. Nga kawalaata ddala ng'olaba kawalaata just. Oba beerongoosa nnyo. Enjala zibampamu nga zayitirira. Tomanya ayinza okugamba kanirongose, ayinza kanongose baba wonna wajjidde asange nga wali fresh. Mama, ekisolo kiri bweru. Ne naddamu atya. Abaana be badde tebaliiwo kumulengeranga. Abaana babeera ne balaba kyempompogoma. Banange oba bamugamba ndekuba ne babivaako. Ne maama bamaama kika kyeyo ekitegeeza kati singa babaddeyo omulenzi nga ye Kadaama nga Kadaama ali mu nnyumba bijanjalo bya maama ebyo yali birese ku eri. Entambula nga ekujja ku pulaani. Oyinza obbasanga abakadde abo baba naye nga tawoomeddwa bintu ebyo kitalowoowe. Waliwo emizimu giri egitemba abantu ng'omuzimu gujje tola abakwata abalalu abakwata abaana abatande so on. Naye bannaaye Nassolo Aneti otuwadde kaboozi. Twongere emboozi y'ekiyumba, Bannaaye ompya sabusi. Yes. Aha. Akola atya? By the way, si gwasoose tunyumiza ekyo ekintu. Ekyano pama si gwasoose. Ya. Yali weemuko naawo kisinziira ky'oyagala. Oli ayina be yali yeekweka. Ate alabika yadda nayo already kuba ngamba aliwo omwezi ogwo ayagala kuddayo nga naye batagala manya nti akomyeewo. Omulenzi munange kiva omusulo alukamizire n'agera mu lwenda. Ogambe wa myaka ameka 25? 23. Kati engoye ze papa mu gwazooza bazeeyoleza. Gwazooza. Oyinza biwa omuntu omukulu. Kyekisinza okuntuuka wano. Biya asinza okutuuka. Nambala babikola ababye bali bakwante munade kuneba ne biba nange. Ofundako n'omwana omuto emyaka emitoototo. Omulenzi omuto wa myaka 6 ali bwate ate omulenzi bade sikwaki. Mulabira kubanga musukulu. Naye apama mu mpale. Nga tebamanyi toyi gye ziri pulaani ki. Nga tofunako time kwogerako nabo n'obagamba bannange buzibu ki. Balwala 9. Kuba nze ndaba baana batera okunyumya ebyo ebintu bya bisaagala nkulimbe. Batera obinyumiza ddala ne bakugamba Owarabu bakola bweba. Nga naye problemu ebaviirako ebyebizibu. Allahu akbar, ebintu bannange si byangu. Banne abatula twongere bajjukiza nti kola airport pickups. Osobola okujja ng'otunyumiza ku mboozi efaanaganako ng'eno. Oba oyinza okugamba munvuge privately, so it depends. Oyinza okugamba n'emboozi ekusharinga nammwe naye saagala abantu bandabe. So what we do? Okugamba batya?
Sina kindi mugeze okula mu family zanjawulo nga bamu bazolo kulabira mukadde kulabira mulalu yeeyononera kitegeera kati nawe bakiŋŋamba ne family yatuukamu naye bakiŋŋamba naye njagala kwekyanga kukoza bbi oyo naye njagala kwekyanga era ngamba naye bakiŋŋamba kamanye ennaku yange nina ekiruubirirwa ate bakubriefinga tekibadde kipya gy'oli abantu abamu abatoloka nga tebakimaze kusomesebwako tonenya bateru batolosa oluusi abamu baba tebaba briefinga nti bannaye wali ojja kwekyanga naye lwakubeera ojja vayo ate ogende mu nyumba endala era osangeeyo kisangeeyo n'endala then oba onaakikomyawa ndowooza kirwaki abamu batolokayo n'agamba nze nowaganye nakafu gy'ali mpolampola naye ayagala kulaba nti afuluma agenda akola pulaani gy'alina tannaba wadde n'ekintu n'ekyo n'endagaano tannagifuna naye akiina muli because banawatuka ne wakaluba kati gimuwe baweeri nga bagimuwadde ofa ate nga kyetaaga kya health wise onaakigaana si yakusasula oba okitegeera oba tojja kukigaana oba bajja jaggendaye eri blackingide ddala out evuddeko eri kale abatugobera tuli ku mukutugulu talent kosinzira okuba ate nga tukuweereza emboozi eno tuli ku mboozi ya kyeyo tukomawo tuli ku Ntebe Express wano wemutulabira so tugezaho okulaba nti ate tugenda tunyumyamuko n'omugenyi waffe ono Nassolo Aneti bwewali ogenda okukola abantu abamu babaako n'ebiruubirirwa ebyakuviira ogambe nti kanve wano ng'ovudde ku kiri nti embeera ya covid yakunyiga sente zirabika bulungi n'ebirala naye omuntu bw'agenda okuba ekyeyo abaana ekyoto n'agamba njagala ntuuke ku kintu gundi sente za wano nti nikange nefune ku sente ziweraawerako nsibello nkole mbeera ate nga nkola ki nga nkomawo kiki ddala ekyakufoosinga ogambe kangende nkole nkube eki ekiruubirirwa ki akaki kaliwo nansaana era wano okay so nogamba kogenda okole kati ozimba olwedde kapoloti nokola otya like but tolina bikalu byokoze savings ojomala okole okay kati ate okuzimba onaamala noddayo ku kyeyo okay naye wano bibanga ebikalu byemu ekirowoozo kyakiina ekigambo waaye kansoke enzire ennyongere encape okay badde mmanyi omanyi waliwo abakomawo tutero batams oli n'agamba wano ndiwo emyezi 2 gyokka I want to go back nali njagala kufuna wange naguze poloti omusingi ngutaddemu nenjagala ennyumba eggwe bwe mala okuwa nemba funye bukadobala 2 oba 3 nemba ne ka business nga nawe ensula kiba kiweddawo njagumira eyiwa e Uganda ate mbeere wano so buli mwanya engeri gyaba planinzeemu akazannyo ke babbebi balikkiriyo badde ng'obawuliza omanya abaana bamanyi okugenda okukuba ebyeyo n'agenda eyo ku kyeyo abaana n'abaako waabalese ne basfacing embeera enzibu waliwo okuba nti bali 10 ku kyennakyo nga maama waali ne wabaawo n'omuntu okuba ate nga faces ate embeera eri negative ennyo okay kati gye bali bali ne dadi waabwe dadi waabwe gyali mulikiriya mugenda kuddayo musinkane okay bannaye eyo banzijeeyo manyi buli kyembuuza wabaliwo ensonga lwaki nkibuuza naye katubeera ate nga tugenda ku kirala amanyi abaana bamanyi okgenda eyo ku byeyokukola nomata abakulu oba bato n'abamu bamala otuuka eyo ku kye bamanyi okufuna especially abali myaka emitoototo bafuna abalenzi awo ne balyoka babalaga ne balyoka babalaga omukwano gw'okuwatisa n'amaliriza nga ssente zakola zaawo omulenzi
Anti love ina amaanyi gasinga ebigambo bya SB4. Yelavo ina amaaso bagamba ezisobola okuziba amaaso bweti n'obwongo bwako. Ebyo gwe tojja bikkiriza. Tofunyako omuntu akufera ng'oli ku kyeyo. Kuba waliwo omuwala, in fact nabadde mugambye yeetereze ampa amafuta nga bukyali ngende mulabire. Omuwala ali eyo yagenda bweru kuba kyeyo. Sente alina bagwaziweereza oba brother we nenga si brother we yadala mama we Luganda oba tata we Luganda bamugamba bamugulira poloti somewhere. Ne bagenda ne balaba poloti natakana noweereza sente bazimbe. Yali myako bakati giringa ngena. Ali myaka giringa ngena naye bambi gyali ajageza kugenda maaso n'okubanga akuba ekyeyo. Kati yatuuse n'agamba abantu bano bamulage poloti weeri oba okitegeera. We bamulazi balina gye bamulaga ne bazimba bakola siringi n'ebirala. Naye ate mbu bwe yatuuse okugamba taata we agende bamulage wala ennyumba ate taata tebamulagaawo. Kati n'afuna okutya n'ajja mu inbox n'agamba Sonko ntaasa n'ebyokola mutakyakola emmere emulemye biki ali awo bw'atyo. Ebirowoozo bingi yali myako bagiringa ng'ena plus akolera alabe nti agula kapoloti yakagula azimbe ennyumba agende okudda nga alina ekirooto kikyakoze kyatuukiriza. Kati ali eyo n'ebyokulya bimulemye saidi zeeyo kakiri eyo ayagala agenda mulabirewa like ayagala manya whether Sonko nyambe ennyumba gyeri oba teriyo. Kyokka bigira mutayimu nga n'akasente kennyini nga tayinaawo zaakola zaaweereza bagamba bazimba tawakanya nti tebazimba netakiriza nti babazimba naye yeebuuza lwaki we yasindise taata agende yalabe we bazimba ate taata baganye okumulagawo oba kitegeera. Kati so kyekyo omuntu ng'oyo olowooza tumukoze tutya singa tukugamba omumwe ku magezi. Kyokola otya? Abantu batera sente teriko munno teriko muganda we teriko muganda we teriko mukwano teriko mama ya sente nzi sente chikemu raka mchaya kabisi omutadde mikono gya Katonda abayenga sente wazisindika nga bituufu byaliko. ate ko tulafirika agera tupakwa tugende Saudi nga tukude na account zaffe nga tutuzikude nabo. By the way baana bangi kasuga matide hajika kukakude oba oli awo nga bakubira essimu towaye essimu bakusivu atena essimu nenya ate sente yasabiswa agikula ngo ogiteeka mu nnyumba nayo nanche mali ngenda okubuuza nti kiri impossible tereka sente mu nnyumba si nyangu ziterekayo era ntanza teeka n'okomawo nazo eki kyekisula ku mutwe sente yange wano zobadde ng'oyina babbi nabo basobola zikubbako ate mama wacho katizanga bantu kibadde nga kibba mama wacho sente so ng'ogamba ate wakwatira kuzange Kadaama waabwe shagara akasente kajja mu nchoze kyo kasente ne kasula kwa kalega funa kati engweze chikamu okamulirawo yambalidawo apya mata kiteka ko ennyambala eyo okwambala nga abasiraamu kibadde by force oba okwambala oli bweru ogenda out bwoba ogenda bweru olina okuteekako by force nyumba zibadde enkola naliwe oyamba mu kimu kyoyagala kasoba nga toyambadde mini nyate n'atakyankalanya baba omanyi waliwo abamu babadde nga batunyumiza nga batugamba nti abawarabu oyo tebalaba ku bbina mbunoogeza obanga olinamuko ngeri otufigafiga ebbina ddene liyitamu so nga kizibu nnyo baba kwegomba nnyo kiyitiridde bannange
kalowoozo ki koyinza okwagala omwana ateekateeka okugenda ku kyeyo nga tagendangayo kiki oyinza omugamba kalowoozo ki koyinza okugamba omwana ateekateeka okugenda ku kyeyo nga bale tagendangayo okwo akawunti mu banka aha wamala ogiggulawo kati sente abaziteekako asobola ziteekako ng'ali eri asobola ziteekako direct ng'ali eri era afuna gwazindikira ye munene azimuteeka ku akawunti sisimunya okusindika ng'olisawundi sisimunya okusindika zene direct ku akawunti yo kizibu tebagamba kizibu abagamba kizibu kati kyokola ofuna omutulozi musindikira ye naziteeka ku gundi gwe ofuna message emessage ogifuna ng'oli eri ogifuna butereevu nnyo okay osindikira omuntu omu natasindika sente zo ate omulala dda n'osindikayo awo tomuweereza so si kumuweereza nga olowooza aziteeka ku ye gy'otafuna emessage kumbe teziriiyo kale bannaaye enjolagako wano abantu wetugguse eno tuli ku northern bypass banange wetwogerera tuzze tunyumya okuva ku kisaawe entebe onabo wobakale tunaabetera ojjukirawo bulungi nnyo so tugenda kukwata hoima road wano babayisa wano so eno tuli ku hoima road gye tugenda okukwata eno rawundi bagita rawundi olaba tokyajjukirayo olaba eno noyisewo obusega saakugamba nti mugende nomudange nomwerabiddeyo lino nansana lino tutandise eryennansana ngolowooza tuli busega nedda baaba kyoga nze obedda soogera abaana bagendanga bulijjo eyo ne batuuka ne beerabira kale njagala otulaga we tugenda owetera paka waka oba onaamanyiiwo sisita omanyiiwo gye tugenda ewaka gye tutwala oyo yanakutaasa sirishuwa nti oyinza okutegeerawo obulungi ate owakana kiri wano wayitiddewo ebusega nga lino lirikyamu okudda gyagenda naye naagamba nti busega rawundi y'ebusega nnene neeno kati nebusega tebazimbazimba yinya kusinga eno kale atubulire kati wano tuliwa olabye kiriwo ekidde nabweru kineeno memero awo egenda ekomakomawo oko kirabika tumanyi ovuga abaana netubaleeta wetuwetera okudda ewaabwe nga takyajjukirawo ate nansana atali ku rawundi enansana olabye lubiji ate eri eno si lubiji waneeno ejja nesala paka eno so tumanyi ovuga abaana bagenda ogira gye bagenda era that's why kinyuma nnyo omuntu n'atambula najja misana naye abasinga obungi wano we bajja nga obudde bwa kiro andi tuli mu kunyumyamu tugenda kiteekako nga tuvaako oko wali eri wali badde n'ogiwuliriza emboozi eno wali badde ogiwuliriza bulungi nnyo kubanga oyinza oba toyagala genda kyeyo naye embeera TikTok bayinza okubifalamu n'ebigambo byenjogedde bagenda bisifulafula bikule ogutali musango bagenda kyekyo lwaki twakuga ate ng'olwedde twazze tunyumya naawe owawedde dda Nassolo tewamubuusizza gwe yatulemeddeko nti oyagala okujja nadde nkugambye ne wali badde tojja tugenda tumukimeekako ye nange njagalo era oyongera kwerabisa buli oyogera bwotyo tetukiririra wano Uganda tuyongerayo mu maaso kale bana tuli mu nansana bwatyo bwebadde emboozi yaffe olunaku olwaleero nga tujja soko gyeko sawundi yawo kati nnyo nkwegayiridde bwegayiriza erina copyright ekyo jjafuna obuzibu wano twambuka tuyingira nansana so tuleese omukyalo ono Nassolo Aneti aba bambi kuba kyeyo myaka ebiri na myezi emeka Nassolo na myezi 3 emboozi ebadde nnyubu leero yatunyumiza ku kintu ekyenjawulo saagala mbalimbe byalabye bingi nimbye alina ne byatalabangako byewuunyiza n'agamba bannange bali babeera bwe bati so tugenda banga tubeerekereza nenyongera okujjukiza nti tukola airport pickups gwakomawo mu Uganda booking naffe nze Sonko Muhammad nze munyini nze kusabe n'enkwekimira oba okitegedde
mu mbeera y'emu nyongera okujjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa Buloba ku nsonga ekwatagana n'ebintu by'okunyirira make-up ow'omulembe ayagala otimba ku mukolo gwo kupangisa gomasi ez'omukolo so kunamba eri wansi ku squeeze back awala ebifaananyi bya make-up ya Betty's Touch and Beauty Studio omukolo nakujja banga omufuna bulungi nnyo my dad saana bulambalamba suplex team basangibwa bweyogerere abantu bano jimu yaabwe ya mulembe kale sijja sukana ku lwaleero nze Sonko Muhammad mubere bulungi. Kale tutuuse Nansana tumaze okuleta kilanti wakunaku olwaleero tutambuza abantu bangi lwakuba abamu tebatera kwagala kamera so kyoyagala kyetukola so ono yagadde atunyumizeko kugulu kale bannaye mwebale kutuuka tetugenze katuwuliziganye kale nnyabo so nawali ayagala okutambula tukola airport pickups ze Sonko Muhammad tusinzira ku mukutugudu talent enamba gyolaba ku screen yo gyoba okozesa tukutambuze safely ojje paka ewaka leero tutuuse budde bwa misana tuli wano Koyima Road this is Nansana kadate tujaba tusingana programu zaffe endala nze Sonko Muhammad bere bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.